Nakawere badblack munange wuno avuddeyo n'atabukira mutima lwa kwesiba akumwana we. Ene news pack channel we bale kwantinate oje kumideko manji genkuletedde akambeere nga kuwa tutandikidde wa badblack leero mukambwe nnyo avuddeyo n'abeera nga ate atabukira mutima yavaayo nalyoka agamba nti n'omwana badblack gwe yazadde mbu munnange wuwe. Bwate bwe yavaayo n'abeera nga agamba mbwera badblack omwana ali mu kumuwa taata atali mutuufu bwate omutima bwe yagamba kaakati nno badblack avuddeyo nga tasaaga ebigambo bye bibadde bikambwe katubeere nga tukuwa akatambi. Badblack omwana gw'ozadde nze kitaawe omwana oyo wange badblack mbadde nkusaba tukole DNA banange sigudde ddalu badblack ogezisako kuneegaana emirundi gyonna. Badblack wangamba nti olubuto mutima bw'oba oyagala omwana genda nnyoka akuzaalire nnyoka ayina emmananga gye nnina nze olubuto saalukweka olubuto nzize ndulaga ku media saakweka lubuto siina kye nakweka nti nkweka mwanawo va ku mwana wange n'omusajja wange omukolerako content va mu content nkuwoninga nja kumaza emmere wallahi bw'onoolemera ku musajja wange n'olemera ku mwana we ngenda kukomayo naawe ekirungi ova busoga nja kugendera ekisogasoga genda ogamba oyo lubaale bwewammwe agenda aleega ennyoka ekimana ogenda omuzina omumaliremu muzaale. Inza sisobola kwata gwe mutima kuwammana at least njiwa bulldog at least embizze enzina va ku musajja wange alindidde omwana we okumala emyaka 6 era nga nyongera okujjukiza nti nakoma okugenda mu kibadange ennaku z'omwezi 23 mu Okutobba 2024 era n'olubuto yalunkolera ku Emini Pasha Sipa Hotel wali Nakasero ne tukebera olubuto mu November wiki yasooka nga lukutteyo okumala emyaka 6. Mutima bw'oba oli desperate ng'oyagala mwana genda ewa nnyoko ayina emmanange yange erabika ye erimu n'enfuli kati zikaddiye akuzina nnyoko bw'aba yafa funa kuba ekikakyo kubanga twali agenda kuzaalira musiyazi mwana baakuzina ettako wajja wenna ali promoter yakuleeta oyiise windo nenkuyamba nenkuwa ssente ogende bakujjanjabe kati oli ku mwana wange okola content wenna gambako nti sijja kukola bizigo byo n'ogenda eri n'ompemula wemula mutima mu bantu abasembayo nze sisobola kuwammana njiwa embizzi n'enzina njiwa embwa n'egizina at least neegwa olubege sisobola kuwammana bw'obanga oli desperate nnyo ng'olinze olubuto osaalukweka olubuto lubaddengawo va ku mwana wange nja kumaza emmere ate nga nkuwoninga gino emyaka nkuze va ku musajja wange ove ku mwana wange nja kumaza emmere bw'obanga oli desperate nnyo yagala mwana genda mu kika kyo ofune gw'oleega emmana azaale timaze nakulabira n'abweru ku intercontinental wenna ng'otuluku kaali promoter ng'akuleese abaana baaliyo ekkata naye mu basajja benne baka nabo tosobola kubaamu ekyalamu alamaina sitagafirulla mbeera ng'alidde embizzi sisobola nkuwoninga ogusembayo va ku famire yange tosobola gwe ne bw'okola ebintu kubanga wasooka postinga mwami wange naye nkugamba nviira ku musajja nze ngenda ku protectinga omusajja wange n'omwana wenna ovuddeyo oyasama tomanyi oba omwana nazaala mu Chapadola oba omwana nazaala mu China oba omwana muzungu oba omwana muddugavu oba nazaala kizimu oba nazaala kiwewengere oba nazaala kiwulenge gw'ovuddeyo mpa omwana wange bwemanga nazaala timba kubanga omwana sinnamulaga walaba kibulanketi naye ng'ate olubuto obadde olulaba nakubulookinga lwa nsonga nze saagala bintu bimalako musajja wange mirembe bw'oba wali onneegwanyiza oba oyagala kambaaka nga biri byonna bye wakola ebya visa ebyagga ebikibiganye my dear friend don't do come back on my child gwe kisiraani gwe nja kutoba naawe tulina abantu betutobye wano e Kampala naye nga tebamanyi na buzibu kwe bwava naye nga atobye nange nze nina likodi eyo ku sinapu kyati gendo bagambe bakunoonyezeko bakubuulire noonyerezaako
nja kumaza emmere oba nkube mu mmotoka amagulu gakumenyeke kisiraani gwe senga olemera ku musajja wange n'omwana gwe kisiraani gwe nga seebakangako naawe ng'obiyita bya content anti wali oyagala feedback yange gw'oli mu kuwoza nti okola content ng'omukolera ku mwana wange kisiraani gwe nja kumaza emmere. Yes, subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Mutwegateko tubeere ng'ate etuyozayoza maama yakuza bambi yaweereddwa ettaka okuva manafu abakitiibwa abatunzi b'amataka ne chicken naye yabaddewo kati naawo nga bali mu kuba nti nate bamulambuza poloti weetandikira ne weekoma akale no webityo webiri katubeere nga tukuwa akatambi bangi bagambye nti no bamuwadde mu kyalo nanga abantu yasinga atakuwa kale katubeere nga tukuwa akatambi kati poloti ya mukadde njagala mugirage nga naali ku vidiyo nasobola okutegeera ne bwoba ojje ku gulawundi ekyamazima oba otegeera kati poloti ye kakati poloti ya mukadde mama yakuza egenda kubeeva wano lino lyejjinja erisookera ddala lyetugenda okusimba ebeere ng'etambula paka sayidi eno ajjawo simbe ne lino akanditeekeyo ate nekyo kyenvumye so bayinza okugamba banaye enaje my god kati poloti ya mukadde eva wali eva kuli nejja neetuuka wano kati neeva wano nekkirira tusimbe eri eno wano wawanvu nnyo bulungi nga poloti eno eri kumpi n'amasannyalaze wegali wali amasannyalaze gali ku kkubo wali eddwaliro liri kumpi wali amazzi wegali mukadde waddembe n'okusimako swimming pool n'abeera nga yakuza awugirako omwo mpolampola kati yakuza mwana awugira bagamba mukadde oyagalako n'ebiyumba by'enkoko ekyamazima wano ozimbawo ennyumba n'osigaza ne space gwoteeka ennyumba z'enkoko ye omulala yagamba mukadde ayagalako ki mbw ayagalako ne balcon waliwo akantu akalala jakuzi ayagalako ne jakuzi zino zebawugiramu ne jakuzi ajja kugiteekawo bweyagalamu n'essawa ey'amazzi agookya maama wange nange nkwegayiridde jakuzi simanyi beera mu swimming pool nakati gwe funa woogizimba wali eri mondeteeka mu muganda wo yakuza ebyo simanyi temubiteekayo mama yantegeera kati poloti ate eva kuli negatta paka kuno era amayinja ge gagano tugasimbye olunaku lw'olwaleero kati mukadde ne wayimirira awo ali wakati mu poloti so kati mukadde no poloti yo ganjagala okutegeeza okuva n'olwaleero wano wawo so bidin rahman okuva n'olwaleero kitibwa sayisi nga tuwadde poloti tugendagenda ku ofiisi wali batukolere endagaano eraga nti wano wa mama yakuza kambuzeeko ku Nnalunga Harriet na Jemba Teopista Adijo Gambotya atwagala okubuzaako ku Naabirye Justin Idi Mubaraka tukutumiddeko na Bosa Belden webale kuba nti nate ekwoli twagala okubuzaako ku Namutebi Darat we tweyongerayo munange atamala emirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Eddy Kenzo jjukira yavuddeyo n'alyoka agamba nti no Bruno K Bajjo abaagala okumulemesa TikTok ye ate nga munange y'amaanyi kino nno kyekinyiziza atamala emirundi Junior n'abeera ng'ate ava mu mukwano gwe Eddy Kenzo n'amusabula. Eddy Kenzo leka kulimba mwana naawe nakulabyeko Eddy Kenzo gogamba ati Bruno K bamulwanisa teri amulwanisa tolimba nsi kati Bruno K bamulwanisa ayinaki tamu abayimbi mwanye ebintu by'okwefera muve namwe mu bintu by'okwefera namu sibayi lwaki abayimbi mulowooza ati abantu bwe babagamba ku mazima baba babalwanisa
teri alwanisa bayimbi tewali God have mercy upon us. era mulekerawo okwerimba teri abalwanisa mwerwanisa mweka mu Bruno K tewali alwanisa Bruno K ezo kyo njagala mukitegeeri teri naye muntu asobola kulwanisa lwa TikTok naawe kale wabangako ti YouTube naye kati buno bu TikTok live n'abaana bataneesangula bwe bakola nammwe mulimba teri muntu ayinza kulwanisa lwa TikTok. Olutalo lwa Bajjo n'omukyala gwe yazaalamu omwana munnange lulanze era nga lutabukidde eddala. Bajjo yasooka n'abeera ng'avaayo n'abeera ng'ate ayogera ebigambo bino. Kanasanga bawe eryamu nojja n'okola accident n'ofuna olubuto zemba n'obuvunanyizibwa ku lubuto njagala tubeere realistic. Naawe labirira omwana Bajjo leka kuba ate omwana mulabirira ate omwana mulabirira nze teri mwana wange gwe sirabira naye mbadde nkugamba abantu baddira ebizibu by'emirimu gyabwe ate ne babifuula ebizibu byaffe kakati kati nasanga tugambe weetonde ebyo wawo yawooma mbuuza bubuuza kulaba badiscussing abakazi kati gwooma oba towooma lwaki okadde tebanaku bampe kale wawoomerwa kati okuwoomera kati bwe mba nawoomera basawoomera ofunemu kimbulira ekituufu kubanga okuzaala ko tetukwakubuuza nti oba ebuguma eyo yalabikirawo yes oyo ye Bajjo omwewuliriddeko bulungi kakati ate katukuwe oyo gwe yazaalamu omwana munange nga naye awanda muliro bambi akatambika omukyalo ono kakwasa ennaku. Gusajja gwo njagaza ki mu bulamu bwo njagaza ki oyagala kumpulira nga ndi magombe nfudde ng'ekyensa sikimanyi gusajja gwo njagaza ki nakusirikira because of my father. Taata wange yantirako ennyonyi eyali eddako n'aŋŋamba njagala waka mu busungu obuzibu n'antuuza n'ambuulirira n'ambuuza kye nakunoonyaako kisajja ggwe. Kisajja ggwe nakwesonyiwa ne bwe ndaba mu kifo nga mwoli sigendawo naye lwaki tonjija mu kamwako bannange nga nakwesonyiwa ne neesonyiwa ne TikTok. Nze muntu yabeeranga ku TikTok nengende wakabaata nengende wabadeshi nengenda wabaani abalina live eziriko nengendangayo naye byonna nabyesonyiwa nava mu jjanjaali nekyusa mbeera omuntu omulala njewo ekifaananyi kiri kyonna kiwandaga mu bantu. I only post my business. Naye musajja gwe ne gye neekwesa oli mu kunnumbayo otudde n'ebikazi ebituludde mundiscussingako really gusajja gwo njagaza ki? Is that how you miss people? Lwaki tonneesonyiwa? Gusajja gwe lwaki tondeka bannange buno ogusajja ngukolere ki? Bannange ogusajja gwanzitira obulamu gwannyonoonera obulamu gwandibya. Buli musajja gwe waalifunye abeera naawe wiiki mwezi myezi ebiri nga bamugamba yo yali wa Bajjo yali mukazi wa Bajjo. Abasajja bonna ne bafubutuka misinde lwakuwulira buwizi ku linnya eryo. Nekyusa nembeera omuntu omulala nembeera mu bifo ebirala. I distest myself ndabira eddala nga nsobola okubeera omuntu omulala
emyaka gye ndi mugisaana okufuna wentula naye kisiraani gwendi bye kululwo okikakasa olina obujulizi ng'ongula nga bagambye owanike bayibuli osobola okugamba nti mu butuufu national mugula ssente bweziti lwaki tonneesonyiwa gusajja gwe lwaki onnyonoonera obulamu it's almost 2 years nakwesonyiwa obulamu bwange bwonna nakwesonyiwa have I ever called you lwaki tonzija mugamuhago oyagala nkole ntya gusajja gwe emyaka gyandimu gyakufuna wentuula infumbirwe naye buli musajja gw'ofuna nga bamugamba ogusajja bannaye amagulu gatunda naye gusajja gwe koze vidiyo eno nga nkusaba bw'oba busukulu fiizi bw'osasulira omwana bwe buli mukunja samya paka kati todda mu kisiraani gwe toddamu nze okumanya wantama n'ogwanago gwantama nze ne metron yankubira essimu bw'omwana ayagala kwogera naawe ne mugamba ndi bize wantamye ogwana buli wenzijukira buli kimu bw'ovaayo n'ogamba ensinga bwe wangula kyotayinaako bukakafu wantamya n'ogwana nze nkubuulira ogwana gwe gwasama ogwana gwe guyina empisa ng'ezizo mbeera naawo nga buli omwana mwekaka bwekasi lw'amaziga g'enkaabye ku lulwo wanfiiriza ebintu bingi musajja gwe I lost respect nalostinga ekitiibwa mu bazadde bange nalostinga buli kimu even my business is totally down nenkwesonyiwa naye newunya nnyo after all these 2 years era ng'okyayasamira ku nze. Is that how you miss people? I even reached an extent nengamba kanesonyiwa omusajja mulabe nga ataliwo nkijje ne ku mutima gwange. Kafuko this time ondeka naawe. You always tell me apologize to this man omwesonyiwe buli omwazi asange munenga atamumanyi nenga buli omutalina ku munne busungu. But this time guys omusajja mundeke. Bannange omusajja nfukidde kizibu omusajja njagaza ki? Omusajja njagaza ki? Omanyi damage gy'oteeka ku linnya lyange nti neetunda really? Nze omuntu akola okuva ku Mande paka ku Mande neentunda ebizigo byange. Omanyi pain gy'oyisa mu bazadde bange buli koyogera ekigambo ekyo. Bannange Luwilite ye taggwa mu ntalo buli kaseera abeera mu ntalo. Kaakati ate munnange alina byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku Bebe Cool. Bebe Cool agenda n'ajerega Bobi Wine amusinga buli kimu. Okusoma, okumanyikibwa, talenti, buli kimu kale sijja nagamba nti kale amusinga. Tugeze nga basobola okubeerako mugundi mu environment yemu ne beezalawo. Kati gwensenzi gobawa emitwalo 2 n'okubendulu nojja n'otuwoggalira naye Bebe Cool ampaddeyo emitwalo 10 wala tuli ba besti munaku butamanya woogwa. Kyekiri kyeggambye womanya nti oli faani todduka misinde nnyo kuyita kwani ku mukamaawo. Kati jeje misinde gy'oli mu kudduka mbunze mikwano gye nnina gy'abahaamu nze mukwano gwa takukozesa kye bayita appointment. That is where you nti wakola appointment ogenda olaba haamu mbu last week nakola appointment they had to review your bullshit. Nti bannayo yo mulabedde agambe ndooza yagambye bambi mukkiriza gye muntu alwanira nnyo NRM babakozesa babazanyisa obuzannyo bwa politics because mulina ekyalo. Do you know how many artists we talk to in the inbox on WhatsApp on a daily?
Do you ever see us bragging? Panaye, naye ketenene, ne panaye ne babi chagulanyi. Panaye, kubanga tetuyina chalo. We are not. Kubanga sina chenali. Wanvuma nenkuvuma byaggwa. Nakusinga byaggwa. Ekyokubiri sikuyitanga ku mukolo gwange kuba sikuwanga kadi. Kuno sikufiirwa sirumbe. Nti lumbe n'ataaka abaalya. Anti mwamanyira okuziika ebitabakwatako kuno sikuziika mukolo. Nakoze kadi kankubulire nno ku bantu be nayise bisaate. Nayise alien skin, nempita big size bebekulu, nempita mamizu, nempita gundi honorable Nsereko, nempita lili puzzle okusinga nayise bayimbi. Mbulirayo TikTok gwe nataddemu. Sinnabayita. Olaba mugenda kukufirwa kwa mama Agatha ne mutandika okugeya buli kimunze semanyiza ba TikToka. Ye wange wakalaba ba TikToka bameka. Nze mbalabireyo bali sibamanyi nnyo sibasembeza mu bulamu. Nempita Mother of Orphan, Ajati Shania nempita Senti Butto era buli omuntu akirizibwa okunjogerako yo ye yampa sente. Gwatampanga wadde ekikumi aleeta agasaati g'abala ogenda kujja ku mukolo gwange. Tolina sente. Bakuwa sente z'okugula emmotoka mama Fina wazigula mu gistring kunyirira bawo which is okay. Na wido ogamba mbu sente za mama Fina zannuma. Mbusimanya sente mama Fina ze yakuwa zannuma. Mpa sente mama Fina ze yampadde guno ogukazi ane gwagala kummanyi. Kati gwe mama Fina yakuwa $5,000,000 ze yampadde 10. Mama Fina yateeka sente ku mmotoka yange. Mama Fina nampa entebe, nampa ebitanda. Wavangayo n'otulangira okusabiriza gwe lwaki wabikwata. Obunaku obukuli mu class woman. Oyina class kiggwe. Ngotta waneno nga toyina kyakulya ng'oyina n'ebbaawo. Bayithawo mu byonna bye ngenda okugamba in everything mu byonna by'okola. Weeswaza. Tobola batoyina kitiibwa buli omu akusekerera. Kale ate gwe oyina ekitiibwa. Bawo ye yandibadde wano ng'asabiriza okuliisa gwe naye kiswaza. Okubanga ojja n'osabiriza n'oliisa bbawo. Mukwano kilasi yaggwawo. Wajja wano n'olaga nti olina kilasi. Kilasi ki gy'olina? Wadda wano n'osabiriza tukumanyi nti ojja n'osabiriza. Wano nalaba weewozaako empale zange ze mwalaba saalaga noodles basajja be baabita. Kubulwa kyakulya n'otuuka okugabira omusajja nnika gy'oyambadde munda. Nzawo sirituukawo mpemula. Naye nze we ndituuka okulaga box. Fete tugaba bitundu bya kyama tu survive. Bwete etambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.